speed kwekulira ebuzaabuzamu mu September naliko ku show yali aromatic nga bakoze y'omuzannyo gwali online ogwa best friend ne gujjuza ennaku 3 kakati jjo bagayi be makindi omanyi emboozi mu kati kyalinganga mboozi abantu ndowooza batulawo ne banyumya bye balowoozaako nga bo ne bawa endowooza yaabwe ng'abantu ba bulijjo naye ekintu kyabwe kikuze to an extent nti baategese n'ekivulu by then ekiseeringa out ku tavern yawo twagala okwoyozayoza Sakozi ne ttiimu yo yonna mwebale kubanga mukuze mwebale kubanga mukola nze nzikiriza nnyo mu bantu abazimba ebintu byabwe ne bikula era y'ensonga lwaki nagenzeeyo nga njagala kavalinga mboozi yaabwe nyongero giwa abantu nzikiriza nnyo mu bantu abakula n'ebintu byabwe so Sakozi ne ttiimu tubayozaayoza nzaka tubalekera emboozi eno siibula abantu banaye njagala okubasiibula nga mbebaza nti thank you so much for supporting me mwebale nnyo okunjagala n'okundaba everywhere singa temundaba singa sikomawo wano but because you love me, that's why mbera nkumanga wate nimbaweereza mwebale nnyo bambi okunsupportinga njagala okwebazaako nnyo mami wange nti webale nnyo okunkuza ne daddy wange Haji Dirisa Kigozi nti kutumiddeko nnyo mpoza ate n'omwami awo mu Dubai omwami Albert Gafayo owa Speed Express Tours and Travels ate ne Tiger owa Roast Coffee Academy. Kale katubalekere banafa abemozi mu kati tujja sisinkana next week on Monday. Naye ng'ekibireta ku order paper kutwala budde ensonga ez'amaanyi ezikutte ku bannayuganda olunaku luzibe nga teziteeseddwako kuba okweyagala kwa mukulu Magogo Nanita fere tekulinayo kuyambira parliament tetulina na nsonga tukwalawo ensi mujje muteese ku bintu by'ekisirwa ebito Lwasa talina kyayagaza Tiana kubanga Lwasa singa ava wano n'atwala Golodiwe Israeli ng'akyadde wa Tiana baba ino kwata Tiana bamugamba leeta omusajja yajja wano yaleka byewo kusumu yedaga kebera mu bintu bingi tibwaba tamayina kumanya nti bakulekera amaka gano amaka bakulekera kulizaamu baana kulabirira mu baana effamily eyo so sikuwasizaamu abasajja ana babiri abali kutugabani ba Airtel Amuza ne Kenzo andi bali kutugabana abo kolaki kale tusaba amagezi nga mukola omulimu gwammwe ng'ate temulumya mitima gy'abalala mubakubireko omulugalo kubanga babadde bagezezzaako okukikola era ensonga lwaki nzize nange nenga akazi gye mbayimbireko mugenderaawo segeko n'olwekyo nsaba mbayimbiremu akayimba kano oba nkomaawo kale njagala mudigide musanyuke kubanga kikuteyo tekikuteyo mubadde n'ebyama byammwe abamu tetwabimanya mubadde n'ensonga zammwe tetwagala